amanya n'eddoboozi Kabanda James abasinga obungi gwe muyita Mukunyu oba Musikamoli. Era guno ekimpisa erinnya Mukunyu oba Musikamoli kubanga nsomesa ku guno omuti ogw'ebyafaayo. Omuti Mukama waffe kwe yalyanga ebibala mu ddungu. Muti mmere erife n'ebitonde. Muti mmere erife abantu, mmere eri ebisolo, mmere eri ebiwuka, mmere eri ebinyonyi. Muti ogupampinga amazzi gulina emirandira tapurusi 3 ku 6 zigenda wansi paka ku ntobo y'amazzi ne gupampinga amazzi ate ne guteekamu ebirungo bye gusikeeye wansi gye tuyita emagombe ne gubireeta waggulu mu makoola ne mu bibala. Era bwe guweza emyaka 3 osobola okukoona ku mulandira gwako okeera ku makya nga wonna watotobadde amazzi. Era abo bajjajjaffe we baava okutusimira enzizi zonna ze mulaba mu miti. Muti kigimusa gwekolera ettaka ng'era bwe tuliraba wano. Ekirungo ekiri mu ttaka lyagwo tosobola kigeraageranya na kigimusa kyonna kubanga gukiggyeeyo yonna mu njazi ne mu mayinja ag'enjawulo ne gukireeta mu makoola. Bwe guyiwa ebikoola kwe tuyita okuwaatula. Bwe guwaatula mu wiiki 2 ebikoola byagwo bino bivunda mangu ne bikola ettaka nga lirimu buli kirungo ekiyamba ekiri mu kkula obulungi era totawaana kugimusa. Kati ebikoola ebyo oluyiika bwe bikola ettaka obuwuka bwonna obubatawaanya okufuuyira bubeera awo n'obusirikitu bw'otosobola kulaba n'amaaso go ne bubeera mu ttaka lyagwo ne butatawaanya kirime kyonna. N'olya ebintu nga bya nsonga kye tuyita ebintu ebiri pure organic. Kati ettaka lyagwo lino bw'obanga ogusimbye mu compound osobola n'obbiyoolawo oba ebikoola n'obikuŋŋaanya n'oteeka ku kirime ekirala nga bw'onooteeka mu nnyaanya balimira awafunda ate oba n'obiyoola era n'etwala mu lusuku ne bigimusa. Kati enkuba olutonnya ensiringanyi zonna yonna gye ziri ne zivaayo ne zijjeera awo mu ttaka lyagwo era nazo ne zeeyongera okugoyaagoya ettaka lino ne liba nga likuumuuka era nga bwe muliraba. Naye nga libeera peweevu olw'okuba nti gulina ebirungo ebikomyawo obugimu. Ekyewuunyisa nno nga bwe gukomyawo obugimu mu ndimiro oba mu ttaka bwe gukomyawo n'obugimu mu mibiri gyaffe. Era n'oyo abadde omugumba ne bwonya bunyi mazzi gaagwo gano ne bwanya bunyi mazzi gaagwo asobola okuddamu n'azaala nate. Kati ekyawandiikwa ekiri mu Timoseewo ekisooka 5:23 kyali kigamba nti tonywanga mazzi gaagwo gokka gano naye onywangako ne kawayini kaagwo. Si wayini mulala yenna naye baali boogera ku wayini wa fig tree eno titonywanga wayini yekka mazzi gokka gano naye onywangako kano kawayini kaagwo katono ne kagogola olubuto ate ne kagoba endwadde ezirumba emibiri gyaffe omuntu n'obeera ng'oli mulamu. Ekirala ekyewuunyisa ku muti guno nga bw'olaba omukookowe guno bwe gukwata laddu n'omukunyu guno bwe gukwata laddu. Era ne bw'obeera ewaka amasannyalaze ago g'omu bbanga olusparkinga go nga gugabaka ng'ate guga neutralizinga ng'owona okukubibwa laddu. Kati ensonga lwaki mulaba emmere eno ensujju ng'eno oba eno gye tuyita eya kiwaawo tezifaananako nga nsujju ndala kubanga ebirungo ebiri wano muti gwe gubisika wansi ne gubireeta mu mmere eno. Oba bw'olaba kyetutumula ono era kyetutumula ono kabube buno obukupa bubeerawo bw'otosimba na kusimba bwemeza bokka emmere n'ebeerawo kyetugamba for food security. Emmere n'ebeerawo mwaka ku mwaka nga totawaanye kaaba mmere kubanga ebeera mu ttaka eggimu. Kati bw'olaba amapeera nga gano oba gano ebinyonyi bwe bijja ne birya nga byalidde ensigo ne biwummulira ku miti gino olukola obubi bwabyo akakuba olutonnya ng'ebibala bino eby'enjawulo bibeerayo wansi.
obutundanga buno naddala kana kaffe akakokoba akedda tebukyasangikasangika naye waffe bubaayo ne tubulimira ku miti egyo totawaana kufuuyira kika kya Katonda kyonna naye ne bubeerayo olw'okuba nti ebirungo byonna bibaamu ate nga n'obuwuka omuti gubukontrolinga. Ekirala ekyenjawulo omuti guno guyamba okusiba ettaka mu kubumbulukuka kw'ettaka. Kati nga bw'owulira ab'ebuduuda abakaaba okubumbulukuka kw'ettaka, gy'emiti gyokka gy'osimba ne gisiba ettaka ne litabumbulukuka. Era bwe gutyo bwe gutuyamba ne ku musisi n'ogusimba okwetooloola ennyumba oba mu kompawundi ne gukuyamba okutaasa earthquake oyo gwe tuyita musisi. Kati mu kompawundi n'ogusimbamu era ne gukuwa nakyo esi ye fridge gyotosobola kubuusa maaso y'obutonde. Kati bw'okwata ku mazzi gaago gano wadde gabadde mu musana gabeera mannyogovu ne bw'oli gatereka emyaka emeka gaba mannyogovu naye lwa birungo omuti bye gusika ne gubijjaeyo wansi. Ekirala ekyewuunyisa ku ndwadde zonna ezitawaanya omubiri, kati n'obwolya kobe ng'oli mulwadde wa sukaali n'olya ebibala bino bibiri buli lunaku okumala mwezi mulamba ne gubalansinga sukaali oyo mubiri. Ffenna tulina sukaali naye bw'atabalansinga bwe buzibu, kati go gubalansinga sukaali. Abatawaanyizibwa pressure ava ku bintu bingi. Osobola okuba nga weeraliikirira, osobola okuba ng'omusaayi tegutambula bulungi, omubiri ne gusanyalala, naye gwe gukirinzinga oba ne gugogola omubiri ne bw'ongaba ng'olidde okozesezza bikoola oba ebibala bino ne gugogola emisuwa gyonna, kati n'otolwalalwala birwadde ng'ebyo bya pressure. Nze ayogera nammwe naliko ku point nga ndi mugongobavu ku disiki ku mugongo guno, naye nakozesa medication ey'ekizungu byonna ne birema paka we nadda ku muti guno amakoola ebibala ne binziza engulu. Y'ensonga lwaki ntambula okusomesa ku muti guno ogw'ebyewuunyo, omuti omusikamooli wano ogumanyiddwa ennyo ng'omukunyu. Emisikamooli mingi ne Zaakayo gwe yalinnya, naye guno ye kabaka w'emisikamooli gyonna. Era bw'oba ozze ku nnimiro olaba obuwuka obw'enjawulo nga buli ku bikoola bunyuunyunta, tolaba kye bulya naye nga buzze lwa bintu bibiri: ofuna emmere n'obujjanjabi. Bwe muti gwokka n'enjuki kwesobola okujja n'ekwa ku kikoola kuno neddayo n'ewakisa emiti emirala egikozereesa ekimuli n'okukola omubisi. Kale ebirungo byagwo ffenna bituyamba ne tuba nga tuli balamu bulungi. Kati kyekyewuunyisa olaba obutunda buno bwe muyita obukaluba, kati bwe bukulira mu ttaka ly'omuti guno lino, ettaka lino nga libukyusa obubadde bukaluba nga tebukyakaluba, era ogenda okukaluma bwoti nga kogonvu nnyo nnyo. Ogenda okuluma akatunda kano k'oyita akakaluba nga gwakagonza. Mwana wattu bw'olya ettooke eriri wansi w'omuti guno liba poomu ng'ate gonvu, terifaananako ttooke ago ge mulya agali mu butale. Era bw'ojja ku nnimiro ewaffe Mityana n'ogula ettooke okomawo nga tewali akugambye kukomawo, lwa mmere eyo empoomu keba ensujju eno. Kati omuti guno era bw'oba ogusimbye osobola okulimirayo ebintu ng'emmwanyi. Era emmwanyi tesobola kufuuka kirerya omusana ne bwe gwakagutya, kubanga ettaka lyagwo liba peweevu nga n'obugimu ate ne guteekayo amazzi. Kati omusana bwe gwaka emmwanyi efuuka kirerya olw'okuba eriira kumpi, ne gukuba direct ku mirandira, emmwanyi n'ewotoka, kati omulamwa ne guggwamu. Kyokka bw'ebeera wansi w'omukunyu guno emmwanyi eba ya mpeka ennene ate ne gwongeramu n'ebirungo. Era emmwanyi tegwangako katale, mutindo gwe gugwa. Kati bwe gubanga emiti gino tukusomeseza spacing, osimba fuuti 35 ku 4 okuva ku gunnaago, n'osimba mu layini, mu kontuwa layini, kisinzira ettaka lyo bwe lyakula. Kati ne tugusalira. Kati bw'oba togusalidde
gukukula nga bwe guti nga bwe gwagala. Kati tugusalira ne gugenda nga mutereevu bulungi obutabi bwonna obujjako eno ebbali ne tubujjako. Bwe gutuuka nga gwisiza ebitooke ne tujjamu olulimi. Bw'ojjamu olulimi ne gukola kavi, awo ne gutandika okusaasaana. Bwe guba mu nnimiro gulege kutambuze ambuleera nga bwe gwagala. Gukekkiriza omusana ogw'ekigero okutuuka wansi. Buli kirime ne kyota nga omusana tegukyawulira kino kibugumu kye muwulira, naye ne gubanga kifuna omusana ogw'ekigero. Ate mwana wattu ekyewuunyisa, gwe wootuuyanira ng'ebbugumulize n'otuuyana, obulandira buno bwe tulaba obulinga obuwuzi, obulandira buno bwe mulaba obulinga obuwuzi, bwe bwe butambula bwe buti. Olutuuyana ng'omusana gwasi, bwe butuuyana nga busindika bunyogovu mu nnimiro. Byeyo omuti guno bye gukola. Naye nga muti gwa nsonga nnyo, buli muntu ali wano wansi w'enjuba be yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tumukubiriza, oba oli wafunda oba oli wagazi, gusimbe mu kompawundi ogusimbe ne mu nnimiro. Ffe tulina ebitooke biri mu myaka 7 n'omusobyo, naye bw'obitunulako olowooza bya myaka 3. Emityana kuleke wamala ebutebi, ne kabula muliro ku Hoima Road ye Matto ow'okubiri. Era bwe mba muzze musookera kulambula mityana kuleke wamala ebutebi ne mbatwala kabula muliro, ne mulaba gye musanga omuti ogw'ebyewuunyo, ne mulaba ettaka lino. Na buli awali ekkanisa n'awali essomero, abo bomba waayo omuti gumu gwa bwereere basobole okusomesa omuti guno nga Mukama waffe bwe yali ayagala, era bwe yagamba kyatuwadde ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Yali tayogera ku nsi ndala yonna, yali ayogera ku nsi eyaffe erimu emiti gino egikulukusa amata n'omubisi gw'enjuki. Ne Kyakihiiru we yagambira, Kyakihiiru okugamba nti Uganda kkula lya Afrika, emiti gino gyali gijjudde embibira byonna ebya wano ne bikola kiragala atalabwangako. Kati ebinyonyi bwe byajjanga ne birya ebibala bino, ebibala nga bigudde wansi bino, bwe bigwa wansi ebibala bino olumala okugira, bwe birwawo mwana wattu nga bifamentinga, era nga ebisolo byajjanga, enjovu oba eridde netamiira nebeera awo ng'osobola ogiweeweetanako, kyokka nga gukoze kiragala atalabwangako. Ebinyonyi oluli ebibala byabyo bibeereyo waggulu olw'okuba biba biddidde emmere ey'obulamu n'ebikoolewo by'ennyimba ezeebaza omutonzi. Y'ensonga lwaki Kyakihiiru yagamba nti ddala Uganda kkola lya Afrika. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo oba okuleeta gurupu yo okusoma ku by'obutonde bw'ensi, ku by'obulimi n'obulamu bwo, osobola otusanga Emityana kuleke wamala bayitayo Butebi, oba n'ojja Kabula muliro. Ennamba z'essimu eri 0752 45 69 85. Eya MTN eri 0774 26 34 31. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi eyatuwa ensi